Kati tubalamusako mwenna bali ku mukutu ogwa There is Still Hope. There is Still Hope 2, Dreams and Visions, Tish TV, Testimony TV. Mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukwebaza olw'akaseera kano. Era tusaba Omwoyo Omutukuvu ajja tulungamye mu byonna bye tugenda okubanga twogerako mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kitundu kyaffe kyakubiri gwe yabadde mu kitundu ekisooka ndowooza watufunye bulungi. Leero tulabe factors to consider when entering intercession. Ebintu by'olina okubanga otunuulira ennyo oba weegendereza nga tonna obanga oyingira mu kwegayirira. Waliwo ebintu by'olina okubanga ate wekkaanya. Nagambye nti tokera bukeezi ku makya n'ogamba kangende neegayirire. Abamu olusoba mu kuyomba ova mu bintu byonna eby'omubiri n'osobola okuba nga toyingira okwegayirira nno. Kiba nti abamu oluusi tuvaayo nga tukubiddwa bakafaya buli wogenda okwegayirira n'okomawo ate ebintu ne byongera okuba nga biba bibi noga oba buli we neegayirira ebintu byonooneka maybe okwegayirira kankole ki akankuveeko n'okuvaako. So bintu ebyo n'okuba nga bitunda kale ndowooza kisookera ddala growth in relationship with God. Olina okuba nga enkolaganayo ne Katonda y'amaanyi nga tonnayingira mu kwegayirira. Olina osooka okyekinge otunuulire enkolaganayo ne Katonda eri etya. Waba byonna byogenda okusaba si gwagenda obituukiriza. Tugenda kusaba muganda wo, ogenda kusaba Katonda. Hati bw'obanga tolina nkolagana ne Katonda, then ataawo tubanga abamala obudde. So it's not all about interceding. Tetutunulira nnyo okwegayirira ng'ekyamakulu ennyo okusinga ate enkolagana yaffe ne Katonda. Nga tonnayingira kwegayirira, sooka okyekinge enkolagana yo ne Katonda eri etya. Weeba nnungi then awo tewali buzibu era ne byosaba Katonda agenda biwuliriza. Ne weeba enkolagana yo tetuukiridde ng'erimu ebituli erimu ebitege, nze ndowooza kyalibadde kirungi n'osooka otereeza then n'ogenda neweegayirira. Kubanga enkolagana ennungi ne Katonda etuyamba okubanga tutegeera yaani, okutegeera biki byayagala. Buli wobeera n'enkolagana ennungi ne Katonda kikuyamba okutegeera Katonda yaali. Kubanga kiringa ngaffe abantu bwe tubanga enkolagana yaffe oba nze naawe enkolaganayo yaffe y'amaanyi, osobola otegeera Jamiru yaani kubanga sikukweka nawe batonkweka, okitegeera ontegeera mangu kiki enjagala kiki esaagala kanye Katonda waayagala. Omanyi tufuba nnyo okubanga otegeera mukyalawo, otegeera omwami wo, otegeera boosi we ebimunyiiza n'ebitamunyiiza. Tufuba nnyo okubanga enkolagana yaffe ne baboosi baffe tefa oba n'abantu ab'enjawulo, naye ate ne twerabira oba ne tulekayo ekyamakulu ennyo y'enkolagana yaffe ne Katonda. Yo ne tugiragajjalira ne tutagifaako. Eventually ne tusigala nga kuwogana kusaba Mukama omwaka ne gugwako nga tewali. Noga naye Mukama nze nakukola ki? Naye nga tewali nkolagana by'omusaba. Katugosobola okuva eri n'osaba omuntu ekintu nga tolina nkolagana naye. Tekisoboka. So sooka ozime enkolagana ne Katonda. Ate buli lunaku ebenga ekula. Si kubeera ku level mu buli lunaku ebenga egenda maaso n'okukula. So enkolagana etuyamba okutegeera omutima gwa Katonda, okutegeera ebiri mu mutima gwe. So kituyamba okuba nga tusaba nga tusabira mu kwagala kwe. Sombe bontegera bulungi nti buli wozimba enkolagana ne Katonda omanya ki ekiri mu ye era ne byayagala. Kati kikuyamba obutakuba mpewo nga Paulo kyatugamba, kikuyamba okuba nga otambulira mu ebyo ebiri mu mutima gwa Katonda.
ensonga lwaki tusaba ebintu nga tebiddibwamu oluusi bye tusaba tebirina mu kwagala kwa Katonda kubanga tetulina kolagana naye buli woba ng'ozimbye enkolagana yo ne Katonda kijja kuyamba okubanga ate omanya okwagala kwa Katonda. Kale njagala nkubwire nti okusaba yensi oba kusibuka in the heart of God. Nti okusaba kusibuka mu mutima gwa Katonda. Kakati tosobola kumanya kusaba. Tosobola kusaba nga we kigwanidde. Nga omutima gwa Katonda tugutegedde. Kubanga esaala gyesibuka. Kalato ogutegeera otya? Kwe kubanga ozimbye enkolaganayo naye. Ojja kusoma Zabuli 63 okutandikirawo. Osome Yakobo 4:8, osome Matayo 6:33, osome Abafilipi 10 osome nota Abafilipi, osome Zabuli era 10:19 olunyiriro 15, Yeremaya 2:9 13 n'engero 3 paka ku 6. Point number 2, kubanga wetegereza a growth in the knowledge of the word of God. Olina okubanga okula, olina okukebera ekigera kyo mu kukula mu kutegeera ekigambo kya Katonda. Kankubuulire mwegayirizi gwe, olina okubanga buli lunaku weeyongerako mu kumanya ekigambo kya Katonda. Buli lunaku kitegeeza nti omwegayirizi olina okubanga Bayibuli ogisoma at daily basis. Katonda takusuubira kubanga you are the same level. Wali abantu nga bo bakonera nga ye kyamanyi atagala muwakanya, ayagala kyamanyi kyembamutwala. Naye buli lunaku olina okubanga okula mu kumanya in the knowledge of the word of God. Kubanga ekigambo kya Katonda mwogenda okusabira, okwagala kwe mwe yakukweka. Bayibuli leero tugamba yakigulumiza okusinga. Oshegede ino Bayibuli tugamba ndezi neggulu birigwawo naye ekigambo kya Katonda tekirikola. Kati buli tusabira wabweru w'ekigambo kya Katonda tuba ku byaffe, tuba tumala biseera. Tuba wejasanga omuntu nga kabanze ndi musabi nnyo naye nga tewali results kubanga nsabira wabweru w'ekigambo kya Katonda. Ne sitaani ono gw'olaba tatya luzungu lwo, tatya sente, tatya bweru bwo, tatya beauty, atya kigambo kya Katonda. Wetumulaba mu Matayo 4 we yali alumba Yesu, yamulumbira mu kigambo n'akisulika. Era Yesu okuwangula sitaani yamuwanguza kigambo. Kakati ffe ekizibu kye tulina nti twadda mu bigambo, ekigambo twakirekawo ne tudda mu bigambo. Buli w'obeera n'ebigambo ebingi tebijja kuyamba. Kyolina okubanga obeera nakyo kye bayita ekigambo kya Katonda, the word of God. So olina okubanga okula mu kumanya ekigambo kya Katonda. Olina okukula mu magezi ag'ekigambo kya Katonda. Otya ng'osoma Bayibuli. Okusoma Bayibuli kikuyamba okubanga olaba okwagala kwa Katonda mu bantu oba mu mbeera z'oli kwegayirira. Ekigambo kya Katonda kikola ng'endabirwamu, kye kigenda okukumulisiza okumanya. Bayibuli ekigambo kya Katonda tabaaza. Kifaanana nti oluusi ebintu bitugwako ne tutomera embeera kubanga tetulaba, tuli bamuzibe. Omwegayirize olina okubanga ekigambo kya Katonda oyita nakyo, otambula nakyo, kitundutundu ku bulamu bwo, kyekigenda okulaga biki ebijja, kyekigenda okubikulira engeri gy'oyinza okubanga okwatamu ensonga
naye tulina ku bigambo tuli balungi nnyo. Tusobola tula ku muntu 2 hours 3 hours naye bakwasa Bible 5 minutes oba webasi oba osomagidde kigambo kya Katonda. Kitegedde kakati ujesomayo Matayo 4 osome Petero ekyokubiri 3:18 osoma Abakolosaayo 1:10. Kitegedde kakati omwegayirize ye muntu asabira mu kwagala kwa Katonda. Ye muntu asabira in agreement with the word of God to change things. Ndo olina okusabira mu kigambo, olina okukanya n'ekigambo kya Katonda kyekigamba okusobola okuba ng'okyusa embeera. Yoyo omwegayirize. Woba tokanya na kigambo kya Katonda kiba kizibu nnyo okuba ng'okyusa embeera. Olina okukanya n'ekigambo no matter what. Ekigambo kyekyogera kyolina okugoberera oba gwolabanga ekikunyigiriza naye ate kyekiba ekituufu. Always God is right. Abebbulaniya 4:12 kigambo kya Katonda kiramu kikozi. Okitegedde kati ensonga y'okusatu yolina okuba ng'otunuulira omwegayirize nga tonnatandika kwegayirira. Growth in ability to be still and listen. Olina okukula mu busobozi obw'okubanga okola ki oli musirise ate omuwulize. Simanyi bakino n'okitegeera. Olina okukula n'oba n'obusobozi obw'okubanga oli musirise ate ng'oli muwulize. Kiki entegeeza? Aweetaagisa okusirika. Omwegayirizi tomala gakwogera tomala ganukula buli ekijja buli ekibuuzo buli gasitole golaba buli kimu ekyogerwa gwe n'oyanukula nedda. Waliwo akaseera olina okuba nga atali ku nsi. People speak noba nga ataliiwo. Osirika woti ne boogera ne bakulirako breakfast ne bakulirako lunch ne bakulirako supper ekyeggulo naye ng'olinga otaliiwo. Yesu kye baamukola bamulirangako ebinyeebwa mberenge biki buli omu ng'ayogera manya akozesa mizi manya kye nga tanyega naye bwe buli kamu obumbujja nga ssanja buli kamu onjogerako kyo nedda. Eyo si yennecha y'omwegayirizi. So one aspect of an intercessor is discerning. Ekintu ekimu omwegayirizi ky'olina okuba nakyo ky'oteekeddwa okuba ng'otambula nakyo kwe kuba ng'oyawula. Discerning. Olina okwawula nti ebigambo bino ebyogerwa ani ali mabega waabyo? Sitaani alikozesa abantu kunzija kumulamwa naye ng'ate sijja kuguvaako. Ebigambo bino ebirikwogerwa bituufu oba si bituufu? Olaba bituufu kiki oteekeddwa okukola? Kugenda maaso ga Katonda kwetereeza ng'abantu baleke basigale nga boogera. Kubanga tosobola basirisa abantu baliwo okwogera. You can't stop people from speaking. Wegenda weetereeze. Webiba bifu era baleke. There is no way you can silence them. Kubanga ekibalimu mizimu gye giba giboogeza. Dayo gina mu nsi ey'omwoyo gikutule. Beje emizimu bajja sirika bennyini. Abennyini bajja okujja bagambe gundi yatugamba twogere gundi. Kati omwegayirizi olina okuba nga oyawula nga tonnaba kuwugira nnyo kuliyakitinga nnyo. Olina okuba nga oyawula n'omanya eno embeera bino ebigambo ebifuko mu kabiti kiki. So olina okuba nga oyawula what God wants to do and then asking him to do it. Olina okuba nga oyawula Katonda kiki kyayagala okukola era omusabe okuyita mu kusaala n'okwegayirira akikole. Olina okutegeera nti kuno okwagala kwa Katonda. Tolina kuziyiza. Omwegayirizi olina kuziyiza kwagala kwa Katonda. N'olabanga okukunyigiriza, n'olabanga okulinga okukuteeka wansi okusinza kukulabako okw'omubiri, tolina kuziyiza kwagala kwa Katonda. Buli wobanga olina a discerning spirit oba omwoyo oyo ayawula n'oyawula n'omanya nti eno embeera Katonda yagirimu, togiziyizanga gireke egende mu maaso. Saba busabe kisa.
osobola okuba nga ovuunuka embeera eyo. So at the end of that kubanga okubanga kugezesebwa waliwo promotion. Singa Daniel Misa Shadraka na Abednego baziise okwagala kwa Katonda kwe yali akola, ndoza tebalifunye promotion eza ate ne Nabukadoneza teyali tegedde nti waliwo kabaka w'abakabaka. Oshitegedde? So stillness help an intercessor to have total silence and calmness. Nti omwegayirizi yenna olina okubanga wa stillness mu Luganda kyeki. So kale nti omwegayirizi yenna olina okubanga ate waliwo akaseera olina okubanga oli musirifu era nga oli mukakamu n'awateetaagisa. Omanyi waliwo akaseera nga abantu embeera ekugolokokeddeko, abantu bagolokoze, ng'ate Katonda akusuubira okubeera omusirifu ate era omukakamu mw'eyo embeera. Naye ate abamu ne tulemererwa ne tukola ki? Ne tuliyakitinga. Buli w'oliyakitinga, buli w'ozza omuliro mu mbeera oba mu bigambo oba mu bantu, mu kaseera Katonda mwatakusuubirira kubanga ozza ebigambo, manya oba weekubye wekka. Era ebiddirira Katonda oba tosobola kubanga ate okola ki? Omunenya. So waliwo akaseera k'olina okubanga osirika mu maaso ga Katonda n'oggula amatu go osobola okuwulira Katonda kikyayogera. Si buli saa nti golina okuba oyogera. Abeegaliza ennaku nze simanyi buli kaseera yayogera mukama kino kiri. No, okwogera ne Katonda, prayer or intercession or supplication is a dialogue. Njogerezaganya wakati w'abantu babiri gwe ne Mukama Katonda. Kakati bw'oba tomuwa budde ayogere, ate osoobera ki kyayinza okukola? Gwe buli saawa buli wogenda mu maaso ge kuyomba kwemulugunya, Mukama kino nga tunakikola, wansobeza kino Mukama laba nkuweereza, n'oyomba n'oyogera. Kakati yaliyogerako ddi? Waliwo akaseera olina ogenda maaso ga Katonda nga togenze na kusaba, wabula ogenze owulire kikyagamba. Waliwo akaseera w'omala okusaba n'osiriikirira n'owuliriza eggulu lyogera ki. Embeera eno gyendese maaso ga Katonda ye Mukama kiki kyayogera. Yabamu osaba Mukama alina tewali. Kubanga gwe amaze okusaba watambuliddewo n'ogenda, wamuwadde na budde. Ate wazze era still wazzeemu bye wayogedde naye Mukama nagambye kino, Mukama ndaga. Waliwo akaseera olina okuba nga okunkumula amatu go owulire Mukama kiki kyayogera. Omwegayirizi waliwo akaseera olina okubeera nga oli musirifu. Ng'oli musirifu oluvannyuma lw'okusaba. Ojja kusoma Zabbuli 46 mpaka 11, osome ne Zabbuli 37, osome ne Zakaliya 2:13. Ensonga y'okuna nti amaaso go olina okubanga ate ogajja ku gwe oba ku bintu byonna ate n'oba nga ogwolekeza Yesu. Omuzungu kyagamba take your eyes off yourself and fix them on Jesus. Nokubanga towetunuulira kikyoli, totunuulira kikyokoze. Amaaso go gonna galina okubanga ate gatunuulidde ani? Kristo Yesu. Si nsonga osaba saawa mmeka, si nsonga abantu bameka Katonda bakukozeseza bayambye okuyita ki? Okuyita mu ggwe. Buli we tujja mu kusaba oba buli w'oyingira okwegayirira ziri endowooza zijjeewo, nze Mukama olaba yankozesa kiri, nankozesa nakiri, nankozesa nakiri, naki naagenda kunkozesa. Bawulira Mukama tonjiwangako olaba nkozesa kiri. So si nsonga abaza okusaba muvaawa, mutubeera mu bulamu bwenkana butya.
ozotambula oli azze avuga bwe tujja okwegayirira jjawo bino nti nze envuga nze n'ekisomolozo nsula mu kalina nsula muyenga gw'osula kamwokya ebyo tubijjewo buli bwe tujja okwegayirira mu maaso ga Katonda kintu kiri kimu kye tulina okuba nga tutunuulira kwe kubanga ffenna tuyimusa eddoboozi limu waggulu mu kusaba ffenna tulina okuba nga tuyimusa one voice no matter differences mu byenfuna mu bintu ebirala ffenna tulina okuba nga eddoboozi lyaffe lyonna liri limu. Matayo 18:2 Bashagedde Bibuli egamba wali abiro babasatu banakuŋŋaananga buli kyonna kye banakanyangako soma okkirire. Naye kakati ekizibu kye tulina nti abeegazi b'ennaku zino oli agidde mu mmotoka ayagala bamukwate nga kabaka, ono agidde ng'atambula ate oli ayagala ono abe nga mukozi we. Buli we tugenda amaaso ga Katonda mu okwegayirira jjawo ebitiibwa, jjawo simanyi mbuze nazze neevuga, simanyi oli yazze atambuza bige, simanyi nze engatto yange ya 300 sigijjaamu, buli wange ekifo kye mugenda okwegayiriramu bagayira nejjamu engatto. Buno ogamba kakati tunulira engatto yange nga njijjamu ntya? N'otunuulira engoye ezo zoyambala n'ogamba nze situula wansi zibampe entebe. Ebyo muganda wange byejjeemu. Abo beetunula Mukama byabakozesezza. Nalaba nga wa kitalo. Nalaba nga ye wa kitalo nnyo. Era wabaawo issue agamba babasookayo. Muye bamuyita bigaanyi. Ze bampita biremye. Abo be ba junior basookeyo. Nze senior nja kujja oluvannyuma bwo issue bwabo ba junior. Kitegedde ng'afuna n'akamanyiiro weewaniranka amaaso buli wonoogajja ku Yesu n'ogazza ku ebyo byakukozesezza nolanoganze Mukama yankoza kiri nankoza nakyogera mmira amalala ate amalala gakulembera ekigwo. Amaaso gaffe gonna tulina gateeka ku Yesu no matter biki byakukozesezza, no matter ofaanana otya, no matter tuli mu bulamu bufaanana butyo bwa njawulo, ffenna we tujja awamu ng'abeegayirizi ebyo byonna tulina obibuusa amaaso tugwolekeze Kristo Yesu. Kristo Yesu. Ensonga esembayo gye tuyita worship oba okusinza. Omwegayirizi wenna olina okuba ng'oli musinza. Maybe sometimes erobuuza abantu gye ntera ogenda oweereza bameka abasinza wano n'olaba kwaya yokka. Naye ate obeerabidde nti ffenna tuli basinza ate y'ensonga lwaki twatondebwa. Kyekyagobya Setaani ye yali omusinza ne bamugoba mu ofiisi ne bateekayo gwe. Kati buli lw'oyingira mu kwegayirira olina okuba nga okulembeza okusinza ng'ekintu ekikulu. Omanyi twogera kusinza abantu bamanyi kuyimba nnyimba n'ozibiriza amaaso n'ogamba ozaana kabaka n'otandika abantu bamanyi kuyeko nedda okusinza kwa njawulo. Kati osobola omusinza mu bigambo, kati osobola omusinza mu bikolwa, osobola okusinza Katonda mu kusoma Bayibuli, osobola okusinza Katonda nga meditatinga fumintiriza bintu bingi by'oyinza okukola. Osobola okusinza Katonda okuyita mu njogera, okuyita mu ntambula, okuyita mu nnyambala. So intercessor olina okuba ng'osinza Katonda mu buli kimu. Enjogerayo olina okubaamu akawoowo k'Omwoyo Omutukuvu. Ennyambala yo toza kuba nga olize kwegayirira naye nga wenna ebisambi biri bweru. Oze kwegayirira naye wano amaaso ga emimwa gya pinki, amaaso ga guriini, wano osiizewo blaaka. No. Omwegayiriza obeera kyakulabirako. Ennyambala yo yokka keesinze Mukama. Abantu bakulaba kituufu oyo mwegayirize. Ne kujobeera abantu bakulaba ennyambala mukazi oyambala bulungi, mukazi oyambala bulungi, mukazi oyogera bulungi. Okitegedde
kati abeereza ennaku zino bannange bintu byatutabukako dda, tukola bye twagala, tweyisa nga we tusanze. Mukama atuyambe kubanga ebintu byo amazima byawaba naye nga tonnaba kugenda mu kwegayira, nga tonana kuva waka, oli mu kwetegeka bwetegesi. Sooka otunuulire idea z'oleese zisinza Mukama, agenda zo z'okulembeza oba okulembeza agenda za Katonda. So unobanga buli kimu kisinziza Mukama, ekyo kijja kuyamba oba kijja tuyamba okubanga ate tuyunga butereevu or connect with what is on his heart. Tuyunga butereevu na kiki ekiri muki ku mutima gwe, era atugenda kubanga tukolera wa patterning with him in what he wants to do. Tujja kuba kitundu kwekyo oba kwebyo byayagala okukola. Kyova Bayibuli egamba nti tuli bakozi wamu ne Kristo. Pawulo agamba tuli bajaasi wamu ne Kristo. Buli kyagenda okukola ajja kubanga atuinvolvinga. Ojja kusoma Zabbuli eya 27 yonna, osome Zabbuli eya 33 yonna, osome Zabbuli eya 46 yonna. Kandi akakulekera bibuuzo. Ng'ekibuuzo ekisooka kigamba byonna bye twogedde, factors etaano ze tumenye, eriwa eyinza okuyamba okubanga okula mu kwegayirira. Yogamba nti nojjo baaba kanjinyweze. Ekibuuzo kyokubiri, factors zonna ze twogedde oba byonna bye twogeddeko waggulu, Mukama Katonda kiki kyakusaba okubanga weegayiririra? What is God asking you to intercede for? Kusinza byonna bye twogedde, kiki Mukama kyagamba kakati noweezuula noga Mukama angamba kwegayirira ku lwakino? Tukuwadde ekisooka abantu, kyokubiri amawanga, ekyokusatu area of breakthrough kubotola, n'ekyokuna obulamu bwo. Kwebyo kiki Mukama kyakugamba nti weegayirire ku lwebyo? So ndowooza awo ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubanga ate tukisusa oba tubuka wano. Naye nkugambye biri bintu bitaano omwegayirizi by'olina okubanga ate otunuulira oba weegendereza nga tonayingira mu kwegayirira. Ekisooka enkolaganayo ne Katonda, growth in relationship with God. Enkulayo mu Katonda eri etya? Ye enkolaganayo naye eri etya? Ekyokubiri, growth in knowledge of the word of God. Ekigambo kya Katonda tulina okubanga osoma Bayibuli okitegeera otya, okyagala kwenkanawa. Ekyokusatu, growth in ability to be still and listen. Olina okubanga ofuna obusobozi obwo okubeera omuntu omusirise n'omuntu omuwulize aweetaagisa. Ekyokuna, okubanga amaaso tugajja ku byaffe. Take your eyes off yourself and fix on Jesus. Amaaso gonna omwegayizi galina okubanga gonna gatunuulidde Kristo Yesu, si ggwe nebyakukozesezza n'ekyo ky'oli, wabula olina okubanga ate otunuulira ye. Ekyokutaano, okusinza. Mukama olina okubanga omusinza mu mbeera yonna omwegayiriza, mu nnyambala, mu ntambula, mu nfumiitiriza, mu biki by'olowooza, olina okubanga osinza Mukama. Abantu abamu bamanyi nti okusinza Katonda kwe kuyimba kwokka. Nedda, osobola n'omusinza okuyita mu kusoma ekigambo, okuyita mu meditation n'ebintu ebirala. Ebyo ebintu ebitaano ebyo kasita onosooka n'obirowoozaako nga tonayingira okwegayirira, bijja kuyamba either osooke weetereze oba ogende oweegayirire. So abantu abamu balowooza it's all about interceding. No, wabula waliwo ebintu byolina okubanga osooka okutunuulira, then osooka oyingire ate mu kwegayirira. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olw'akaseera kano k'otuwadde, tukwebaza olw'ekigambo kyo.
ate n'okubikkulwa kw'otuwadde tuyambe ngaffe abeegayirizi asobole okuba nga ate tumanya biki bye tuteekeddwa okuba nga ate tukola ate tuleme kuba nga twonoona budde batuyite buyisi beegayirizi naye ng'amazima tewali results zonna ziraga nti tubadde tuyimirira ate mu kituli ekyo okuyisa Yesu omwana katono omwana tusabidde amiina era amiina kale ndoza kanetolemu katono enaakomawo tujja kudda ate n'ekitundu ekyokusatu nagambye zino classes abeegayirizi bokka bw'atali mwegayirizi tojja kuba nga ate obitegeera. Shalom.